Ssentebe wa Kampala District Land Board David Balondemu asimbiddwa mu maaso g'omulamuzi Edgar Kalekire n'asomera emisango ebiri okuli ogw'okufuna ssente $6,000 mu lukujjukujju n'okwekuba n'okuzza omusango ne bafuna ssente ezo. Balondemu emisango gyombi agyegaanye. You conspired with obtaining $600 from Cook Kim by false pretenses. Ono nga munnamateeka avunaanibwa n'abalala basatu okuli looya Mukwe Eric Geoffrey, Mugisha James Jeff ne Maviri Godfrey. Balondemu akiikiriddwa bannamateeka basatu okubadde Fred Mukasambidde, Evans Ochieng ne Bawutu. Bano bamusabidde okweyimirirwa era ne balaga kooti ensonga ze beesigamyeko wamu n'abamuyimirira okubadde Dr. Richard Lukandwa, Bahizi Sylvia ng'ono mukyala we, Betty Nakayima ne Richard Kiberu. We have instructions to apply for bail. These offences are bailable. Your Worship, this matter is at a stage where prosecution has adumbrated before this court that they are only investigating. Omulamuzi Kalekire amusindise kwa limanda okutuuka nga mukaaga omwezi ogujja lw'anaawa ensala ye oba amuta ku kakalu ka kooti. And I return with the ruling on bail on the 6th of November this year. Meanwhile, the person is remanded into custody till then. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.